Ha, Bakadaama munvumye leero. Banange munvumye. Munvumye naye sijja kwetonda. Sijja kwetonda. Sijja kwetonda naye kyengenda okukola. Waliwo abangamye nti mumpadde levu. Ne nange leero munyagala mbawe levu. Nze vana kunaabako nva tomanyi na kwogera Luganda. Si buli omuntu alina okubeera Omuganda. Bakutawula yange kali nva kunaabako. Waliwo batanabona kunaabako nga bali mu kusipiki. Basula n'emira w'abakazi. Waliwo n'abatanaba kunaabako. Ate balina n'obudde bwa ttawulo bazijjewo. Beesiyumuza yunifoomu zaabwe bino ebigoye binene bibabawa bibasulamu. Bibyesiyumuza. Simanyi nti bamwambala na nika. Kati mmwe bakazi mmwe bano mmwe Bakadaama mmwe. Omwakulira wa bwemugenda okwogera bamumala kusenya simanyi kubanga ebintu byonna bibavaamu byonna bicaafu. Ebigambo bibavaamu byonna bicaafu. Yena mulinga bagamba nti mwagendeyo mu mayumba kuvuma buvumi bantu. N'ebigambo byemwogera byonna bibafaanana. Watu n'otunulira omuntu atategeereke katafaananika ng'afaanana n'obucaafu nenadda ku muntu n'avuma. Bwa mwakulira eri mu katange simanyi na kumanya. Waliwo nabali eyo ngabambi sibanenya nnyo ate kati nnenya bamu abantu ababazaala. Kati sijja banenya nnyo kanzire ku side y'abazadde banange abazadde mubuulirira abaana. Banange. Munvumye buli kimu munvumye ne musinyisa ebinyoni mundiisa ebikini mundiise niyinza okuba wamage ekifo ky'okudda ku bakama bamwe ne mubavuma abo bakama bamwe ababatwala eyo mb'onoobeera eri mu kiyumba ne bakabala embooko ate ne bakuzayo ku office n'obeera ku office mbu alinda ko tujja kufunira ennyumba endala. Ekifo ky'okuddiibwamu wabbayo oba wavayo ose muntu obusiro obubali. Oyo muntu n'oveera Uganda n'oleka taata wange atunze embaata atunze embuzi yeetunze n'okwetunda ye kennyini okitegeera gwe n'odde notandika okusinika amanyi. Ekifo ky'okukola muno mu kusinikira abantu manyi muvuma buli omu. Mugondere amateeka ga bakama bammwe musobole okubeera mu mirembe okitegeera. Abamu mwebonyaabonya n'obulira kiri nga kiveevenga mbu omuyimu. Kyonna kyogeddeko mu kusooka tewali kintu kinyiza ng'ekyo. Wagenda mu kiyumba kuyima kumanyi nnyoko muntu ankudde leero ate nja bavumanga buli lunaku. Ngenda bavumanga buli lunaku. Nze bwe ndi wano eno bumwamunjagala wano ku baniya sivaawo gyemba munsanga kansinikemu n'amanyi ate mwaganvumye dda wakisigasiniika. Uda ali mpozi ongamyo nti bampadde levo. Mulimu mikwano gyamwe gyemulina okugambako. Bino gyenjogera sigamba nti nakyenimba namwe mubyewulirira. Bw'oli nakola ka video n'agamba nti bannange munyambe nze munyimi ebbanga lyemaze eno omuyima ogundi bubi biki naye mu butuufu ebyo biki by'obeera oyogera mu bantu. Biki by'obeera oyogera mu bantu. Ng'olabanga emyaka ebiri ekyo naye yaffe tuli wano eno n'emyaka ebiri twagimalako ntutandike n'emirala nga tulina ketutidde okitegeera naye twekontrolinga. Naye gwe n'obeera eyo olwo n'olulunkana ensonga lwaki mwagala basajja babakama bammwe kwe kubacunya abamu ne mufa n'okufa nga tumwe bannange. Anyway mulina okwebeereramu bannange, mulina okwebeereramu. Wabula kye tuba tukola katusabire sisita waffe eno yafudde Katonda amulamuze kisa. Amulamuze kisa bana. Bannange tulabye ne Bakadaama.